legal form abadde amwagala amulengeredde waggulu kati ate ne bano bamukutte kati alina emisango ng'egi bamwagala mutwala kabalagala oyo You climb there, then you let me. From him, go far, you're now away. Hey, boss.
Ngala kula sigaze bade kukatwakti bana kamera abandi wakugamba bona abadde yeekwese ku kikomera nga mwazimbira oluusi ne bainspekita bayinza okuyitawo nga tebakitegedde naye ate muzimba nga yeekwese ate buzibu nga buno bwetulaba wano tukube omulanga eri bannakampala mwenna nabo bonna ggwanga nti okuzimba nga tufunye olukusa kibi ate kyekivaako kyekituviirako ebizibu bwe biti nti olina okufuna olukusa eri KCCA ate nga kyangu nnyo ojja ne pulaani yo n'ogiteeka mu system abakugu ne bagyekebejja ne bajja ne balambula n'ogenda mu maaso ng'ozimba nga buli stage gy'otuukako tukulambula naye bw'okola ekintu nga kino ojja kwesanga nga matiivi oba ebikozesebwa by'okozesezza si byebyo ebiri ku mulembe oba ku mutindo ng'okuzimbirako ekizimbe ky'oyagala okuzimba ofiirwe sente zo kubanga ebintu bijja oba tujja kujja tubimenye ate ekikulu ennyo oteeka obulamu bw'abantu mu matigga wano mu rescue egenda mu maaso tujjeyo abantu babiri nga balamu sofa era bali mu ddwaliro ekiruddu tulinze okulaba kubanga tulina ne tractor awamu ne baako ezijja okutuyambako okujjako ebyo ebiri waggulu oba ebiri kungulu twabe oba wansi wali omuntu yenna akyasigaliddeyo naye nga wetuli wano tuteebereza kubanga kyavudde kiro era tulabe ekiri wansi naye ngaekikulu kya byonna tulekeraawo okuzimba nga tetulina kusa tewali bafudde tulize poliisi okukakasa oba waliwo omuntu yenna afudde naye nga
twogere abantu babiri wetukakasa bali Herbert Ziwa, mwogezi w'ekitongole kya National Building Review Board, ekitongole ekivunanyizibwa ku by'okuzimba mu Uganda. Olwaleero tukedde wano ku makya oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti ekizimbe ekyagudde ekibaako bekikosa. Tutandise okunoonyereza naye nga okunoonyereza kwe twakakolako okutonotono kulaga nti nannyini kizimbe kino abadde agezaako okukyusa ekizimbe okuva mu nnyumba esulwamu babbangalo okugifuula kalina ate nga tagoberedde mitendera egiyina okuyitibwamu. Ekirala kye twakazuula nti nannyini kifo obaolyawo badde talina bakugu oba ba professionals ground muli ba engineers okusobola okumulambika butya bw'alina okuzimbamu ekizimbe. Ekyokusatu kiri ku bikozesebwa kuzimba oba building materials. Namwe bwe mulaba tutandikire ku mitayimbwa gy'abadde akozesa, mitayimbwa mitono ddala egitasobola kuwanirira kizimbe ky'abadde agezaako okuzimba. Ekirala akatimba kyawandiise wire mesh gy'abadde akozesa. Eringa buno obutimba obukuba engalama mu kifo ky'okukozesa BRC erina okukozesebwa ng'omuntu azimba kalina. Ebimu ku ebyo obaolyawo biviiriddeko ekizimbe kino okugwa. Mu kaseera kano abakugu oba engineers of National Building Review Board batutte materials oba samples okuva ku bikozesebwa mu kuzimba ebiri wano ku site okwongera okubyekenneenya okuzuulira ddala ekyenkomeredde. Muno mukwasiza 072 Chairman omukyalo ono ali mu mikono gyo. Omukyalo ono mukwasiza ali mu mikono gyo. Wuyo mutwala. Tebantwala wantu ona tebamanyira. I'm coming from my brother's function and then era kyova adde yeekwese tewali kipande kiraga nti azimba kwegamba ebintu abikolamu kutu abikola kiro era bino tebikkirizibwa era tetujja License mwadi muwadde? kibuga buli kimu kisoboka teweewaana nti olina omunene bwe bukyange ekkubo liyitaawo oba ofiiriddwa. Nanze pulezidenti w'emigotteko mu Uganda mbakubiza tugende mu kyalo tuzimbeeyo. Mukategedde? Lwaki abantu basindika mu kyalo? Anti gye wasoboke watali minyigo wano oba kuga nti ate minisita yalinawo naye nabo bali mu bimenya kati ate gwe empale zinywera migwa. Tugende mu kyalo tubeereyo twefulukutte tuve mu kibuga ate ne ba physical pulaana mwebereremu. Mugabagaba bipulani yafalikamye aka mafumafu Lord Councillor wamagwa tufine wandegeya chairperson approving ebizimbe bino Kampala yonna yokulaba nga birina pulani. Ekizimbe kino ekyagudde amwe twagafunye kyonna ekizimbe kino kirina pulani naye ng'obunafu bw'ekizimbe kino okugwa bwavudde nnyo ku ba technical wing aba building inspector b'Amakindye obulagajjavu bwabwe okulaba nga ebizimbe omuntu ng'ono bamuggyako ssente ne bamukkiriza n'asobola okuzimba irigali. Ali nga tunaba kulinda lipooti evuddeyo egenda mu maaso ba building inspector ne ba physical planner ab'Amakindye balina okuba nga bali mu buno budde nga bali mu mbeera ya kunoonyezebwako okusinziira ku mbeera eyaguddewo eyagenze mu maaso kubanga abantu abamu babeeddwako obulamu bwabwe naye nga obulagajjavu bwavudde ku KCC ekusaidia technical wing okujja ku bantu nga bano ssente ne babakkiriza okuzimba nga tebalina mpapula. Ate yo KCC tugambye tebakkiriza. Anti KCC jagamba tebakkiriza nkone aba technical wing okukola naye n'abantu bagenda ne bagula obuporoto obufunda ne bazimba ne bamalayo kati nga wali ewaffe bazimbye tewasobola kuyitawo n'epiki ebbiri
naye kati KCC bagikwatira bwerere bwejja n'ogiwayo emitwalo 5 naye ng'egenda kuba naye ye yakyambeera yakulya naye n'abana bagula obupolo tubalimba oba kumenya mumenye tutaase abannayuganda kali munataasaki nga bafudde dda bafudde naye nga mugole namwe muzimba amakubo kati kikyo kimotoka singa kyatuse dda naye nga n'ekubo tewali nze bamenye okujja ekiro tujjayo emirambo mugenda okuzimba amakubo ng'era namwe musoose kusasulayo sente zammwe nga mulidde enguzi KCC etiisa namwe abazimba bamenye tutaase abantu baffe abali mu mataka wansi kuba ffe twagezezaako ekiro ne tutikuula abantu nga tebavaayo naye bagenza okutuuka okutukwata abantu bakuba abantu naye nga bagezezaako okugyamu abantu bulooka naye KCC bweba nga abantu bazimba baveeyo eno bamenye batukubira amakubo singa n'abantu bavuddeyo dda naye bakulya abantu emiggo naye nga bali mu kutaasa eggwanga naye nga bo tebasobola kuleeta motoka mu budde eyo emotoka bweba emenye ffe tugyeyo emirambo gy'abantu babatuwabe babazinge kuba tebakyali balamu twogerako nti bannange babazinga bakumulimbo Nze Kanserusi 5 akiikira ekitundu kino lukiiko lukulu lwa Kampala. Olunaku lw'eggulo twafunye enjega eyagudde mu kitundu kyaffe wano e Katuuso. Ekizimbe era kyemulabyeko kyagudde nga kizimbibwa ekiro. Akiteeberezebwa nti mwabaddemu abantu abawerako naye be twakalabako bali abantu 3. Omu yafudde, abiri bali mu ddwaliro ekiruddu. Nebaza abatuuze baffe wamu n'abakulembeze abafuddeyo okulaba nga bateekawo embeera ey'obwangu okuyamba ku bantu abo kulaba nga nabo tebafiira mu kizimbi. Naye tulina okusoomoza nti tetumanyi wansi kikiriyo bantu bameka abaliyo oba teri baliyo. Naye tusaba bonna badevelopa abazimba bagoberere amateeka bagende ku division ne ku KCC